Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video kati olunaku olwaleero bayitidde ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe lifaanana baliyita batya. Olunaku olwaleero nzize n'ensonga eyo ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nkuleetedde kye bayita mavi ga mukulu. Eyo ayitibwa mavi ga mukulu. Mavi ga mukulu bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba. Mavi ga mukulu kigwayo oba tegafukamirira bwereere bwe kityo. Mavi ga mukulu tegafukamirira bwereere. Mavi ga mukulu wa mirundi egiwererako ddala ate kyenkana ali mu nsi ndowooza yonna kuba alina famire ennene. Oyo mavi ga mukulu alina famire ennene wa mirundi egisukka ne mu 30. Asukka mu 3. Nkwegamba ng'omulaba nti ono wakikola kinene kikola kitono yakula bw'ati wa mirundi 3. Kati wano mu Uganda wa mirundi 3 asukka ne mu 3 asukkamu famire ennene nnyo. Wano mu Uganda tulina ndowooza mirundi nga 3 gyokka ebiri. Tulina akatini mavi ga mukulu akatini ak'obukola obutini n'ebikola ebiddako bw'atyo. Kakati mavi ga mukulu bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba. Mwetegereze bulungi nnyo ayitibwa mavi ga mukulu. Mavi ga mukulu oyo ebiseera ebisinga amera nnyo okuliraana ekkubo. Kati nga bw'olabako kendi mu kulaga kali kumpi n'ekkubo nnyo nga bulirenga ndowooza olaba ekkubo. Ali kumpi n'ekkubo era abantu bakanoga nnyo lwakuba bakanoga bubi bakutula mukutule olw'ensonga bamunoga bapapa. Mavi ga mukulu mwetegereze bulungi nnyo. Kugambye mu Uganda tulinamu wa mirundi nga 3. Tulinamu ebikola obutono ennyo n'ekikola ekinene kati nga bw'olaba oyo. Tulinamu akakola akatini ennyo ojja kuba obulaba. Ne tubamu n'ow'ekikola ekinene n'ekiddako bw'atyo. Tulinamu wa mirundi 3 mu Uganda. Naye nga oyo gwenkulaga bw'atyo bw'afaanana. Mwetegereze bulungi nnyo omulabe ayagala okufaananamu kye bayita ekifumufumu. Naye ate ono ye kano ko kaba katini era we kakula obukoola bwewa amabanga. Kwegamba obukoola bwewa amabanga makkati w'obukoola ne wabeerawo akantu ng'akapiira akalinga nga ak'ekifumufumu. Lwakubako kasaako otumuli twa white okitegeera. Mavi ga mukulu ye tutini tubeera twa white. Ojja kuba gamba weetegereze bulungi ogenda kuba omulaba ojja kumulaba ojja mutegeera bulungi nnyo singa onaaba omulabye. Ebiseera ebisinga amera nnyo mu ennimiro ze balima omuddo ne guddamu ne gumera wasinga okumera bw'atyo. Naye amera nnyo okuliraana ekkubo abantu we bayita ndowooza omulaba bw'atyo nga ketegereze bulungi. Awo obukoola bwewa space tebubeera kumuukumu wagenda akula obukoola bwewa space ndowooza olaba akamuli. Akamuli ketegereze bulungi nnyo kako ka white. Akamuli kaba ka white okalaba kaako. Kugamba kabako obukoola bubiri side ne side makkati wabaawo ekyo ekintu kiringa ng'ekyekifumufumu naye kaba katina akapiira ako ne kabaamu otumuli otubeera otwa white. Ndowooza omulaba bulungi nnyo obukoola bwewa nnyo space. Yoyo bamuyita mavi ga mukulu. Mwetegereze bulungi nnyo. Kakati mavi ga mukulu oyo ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala mulungi nnyo mu kujjanjaba. Ajjanjaba bulungi nnyo ekifuba ekyo ekigaana okukutuka. Osobola okumunywa omuyenga n'onywa n'osobola n'omufumba n'onywa nga mufumba. Ekirala ajjanjaba bulungi nnyo sukaali. Ekirala ky'alina akaawa akaayira ddala bulungi nnyo. Osobola okukwata akakola n'okateeka mu kamwa n'okagaayo ojja kuba omuwulira akaawa nnyo. Mulungi nnyo ku sukaali akakkanya sukaali bulungi nnyo. Ekintu ekirala akendeeza asidi mu lubuto. Akendeeza asidi mu lubuto bw'abeera azimba olubuto akola atya mulungi nnyo mukendeeza asidi abeera mu lubuto oyo asidi atali mulungi okitegeera. Ekintu ekya mulimu abantu ababeera batatuuyana. Nga totuuyana ng'oliyo abeerawo nga tatuuyana ate nga kyetaaga obeere ng'ofunamu okutuuyana n'okutintini. Kati osobola okunywa mavi ga mukulu oyo ajja kuba akuleetera okutuuyana singa obeera totuuyana. Kati ekintu ekirala bamuteeka nnyo mu byogero by'abaana. Oyo mavi ga mukulu wa mugaso nnyo mu byogero by'abaana. Ekyo mulina okukimanya.
kyobola abantu bamuyita mavi ga mukulu tegafukamirira bwereere kitegeeza omuteeka mu kyogero ky'omwana omwana oyo abeera ajja kuba n'empisa abeera ajja kuba ng'afukamirira abantu bulungi nnyo era agenda nnyo mu byogero by'abaana era abasinga omunoga abamunoonya basinga mukozesa kumuteeka mu byogero naddala abaana abo abawala tebamubateeramu nnyo nkugambye mulungi nnyo ku sukaali owa sukaali asobola okugattamu ebintu ebirala n'afumba ajja kuba amuyamba ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala tutunuulidde gwe bayita mavi ga mukulu bw'atyo bw'afaanana wa mirundi mu Uganda tulinamu wa mirundi ng'esatu tulinawo obukoola obutini ne tuba n'obukoola ebiddako bw'atyo kugambye nti ayitibwa mavi ga mukulu bw'atyo bw'afaanana oba obadde tomumanyi mwetegereze bulungi nnyo otandike omumukozesa ajja kuba akuyamba ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala n'abasuubiza obbatirayo eddagala erya buli kika mumanye engeri gye lifaananamu baliyita batya okitegeera kati n'olwaliro tutunuulidde mavi ga mukulu bw'atyo bw'afaanana mwetegereze bulungi nnyo n'ekirala mavi ga mukulu oyo ajjanjaba endwadde n'endala ze sibagambye wano kwegamba mba njagala mumulabe oli wakugamba nti funa amavi ga mukulu ng'omanyi waafaanana okitegeera bamujjanjabisa ebikoola ne bamujjanjabisa akati kennyini ne bamujjanjabisa n'emirandira wansi kwegamba ddagala nnyo bulungi nnyo bw'atyo bw'afaanana kasa omulabe bw'afaanana kirungi nnyo mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo baagala nnyo mubeere bulungi mweraba